Abakiriza Yesu munsi yonna bakyamye, ebiwoobe munsi ne mukulu. Abakiriza basaba ne banyabo abandaba abali omuwandiisi William Gaston Baguma. Okusooka mbaayagala nnyo okwebaza Katonda ku lwammwe mwenna abali mu nsi kati abampuliriza abandaba, kubanga si kya buli omu. Ekyo ekisa kya Katonda kye kikireeta mmwe okulaba omuwandiisi ono okuwulira byagamba ku nsi eno nga bweri. Omulundi guno nga nti mbagamba nti obuwandiisi buno buzze okutunuulira ebintu ebiriko enkalu ebyazibuwalira ensi eno, era nga mbategeeza nti kizibu kiva ku nzikiriza eziri mu nsi kati ezitasobodde kujjayo ekya Katonda. Ensi gusobola kutebenkera n'okulambika mu kkubo eryingira mu bulamu obutaggwaawo. Olwekyo olunaku lwaleero ngenda kwogera ku bafuzi b'amawanga, abafuzi abafuga amawanga kutandikira mu Uganda n'amawanga amalala gonna mu nsi. Abafuzi bano amakubo agakozesebwa okufuna abafuzi bano gateekebwawaani? Amakubo abafuzi b'amawanga mwe bayita okufuga amawanga, amakubo gateekebwawaani? Kubanga bampuliriza nsi iraba byabufuzi, iraba abafuzi bafuuka byabufuzi, constitution ezafuuka constitution, amawanga abantu byebawandiika byobufuzi biri mu nsi ne constitution zaako byebigenda mu maaso n'okuleeta abafuzi abali mu nsi, abajja mu nsi. Kale no ekigambo kino teri buwandiisi buno bye kireeta nga byangu naye twagala tulabe kiki ekiri mabega w'ebintu bino, kubanga bw'ate amawanga gonna gabeera mu mbiranye, gabeera mu mbirigo, abantu babeera mu bukyayi bw'amawanga nga banoonya abafuzi abafuga amawanga. Naye basaba ne banyabo, bino bintu by'abafuzi abafuga amawanga bali mu nsi abajja mu nsi, ddala amakubo mwe bayita okufuga amawanga Katonda yabiragira? Kubanga bategeeza nti ekizibu ensi eno eri mu kabi kanene, wadde mu Amerika, wadde mu Bulaaya, mu Asia, mu Australia, mu mawanga Africa, kontinenti zonna mujja kuzisanga abafuzi b'amawanga bonna bali ku mbiranye. Bano byabufuzi terayagala mune okusulawo, newankubadde balala beegumyagumya, balaba muna muwangudde n'amukwata mu ngalo, naye kiba kyaku Muganda gayita amajembulukufu oguseka amajembulukufu, naye sirwakuba namwagaliza kubeerawo. Era baba bavuganya nawulira nti oli yafudde agamba nti otyo oponye. Kyekiri mu nsi entalo, obukyayi, bulimba, ebyo byonna byebiri mabega w'okufuna abafuzi b'amawanga mu nsi kati. Naye ate nkyogerako mu vidiyo ndala, mbadde nkyogeraho nga mbategeeza nti abantu abawulira ebigambo byange basinga kubitegeera be baana bakkiriza nti waliwo Katonda, be baana bakkiriza nti waliwo Yesu Kristo yajja ku nsi, yatulwa Katonda. Abantu abo bajja kwanguyirwa nnyo okutegeera ebigambo byange, kubanga bebo bennyini bebakimanyi nga boogera mu Bayibuli nti tewali bafuzi abatava eri Katonda. Era wotuuka wano mu Uganda teri bafuzi abatava eri Katonda. Abantu bwe bagamba teri bafuzi abatava eri Katonda, naye abafuzi bano okuva eri Katonda bakuvaayo batya? Baali bakuvayo mu ndulu zino ze mulimu?
mu bukyayi buno n'obulabe bwe mulimu, kubanga tulaba byabufuzi ne constitution, naye entalo ziri mu bintu bino mu mawanga gonna, za Kenya, amawanga gonna, Rwanda, Burundi, amawanga gonna gali mu nsi wadde America. Toyinza kugamba nti ono mufuzi assa kimu oba atabagana n'oyo gwe bavuganya. Nedda, oli bw'ajja kuvuganya aba afunye omwoyo gwa nti ono yalifudde, aye n'oli bw'atandika kwogeraga nti ono yalifudde, kyekiri ku nsi, ge makubo kati ensi gyefunamu abafuzi abafuga amawanga. Naye obanga mugamba era nga mukkiriza nti teri bafuzi bava eri Katonda, era bw'osoma byawandikibwa n'osoma Barumi 13, Bayibuli Barumi 13 enyeri lusooka kutuuka ku lw'omukaaga, kirambikiddwa nti teri bafuzi batava eri Katonda. Naye ekibuuzo, baali bakuva Katonda mu ngeri ki? Mu ntale zino ze mulimu oba waliwo okwoddala? Ate kyesenga kweraliikiriza kwe kuba nti n'abagolezi b'amadiini bonna, abagolezi b'amadiini n'abakulembeze b'amadiini be bali mu bintu, be bali mu bintu by'obufuzi ebijjudde entalo, ebijjudde obukyayi n'obulabe, naye nga bakugamba nti eri bufuzi butava eri Katonda. Bategeeza nti ebigambo bino byakwegenzereza, kubanga Mukama waffe bw'atuma Pawulo, naye kennyini bw'antumye, yamugamba Bikaya 10:6 n'olunyiri kuva 12 kuva 18, agamba nti nkutumye kuzibula abantu amaaso, okubajja mu kizikiza, kubaleeta mu musana. Byandikibwa we biri wano. Pawulo Yesu bw'ati bwe yamutuma, ebigambo by'okuzibula abantu amaaso. Tugende mu Bikolwa by'Abatume essula 26, tuve ku lunyiri lwa 12 kuva 18. Pawulo yali yeeyogerako ng'ategeeza abaali bamukutte, abaali bamuwozesa, nga bategeeza ngeri ki gye yasinkanamu Yesu, nga yeewozaako mu kooti. Yagamba bw'ati, nga yeewozaako mu maaso ga kabaka. Awo bwe nali nga ŋŋenda e Damasiko, nga nina obuyinza n'okulagirwa okuva eri bakabona abakulu, mutuntu kabaka, agamba ategeeza kabaka. Nendaba mu kkubo omusana ogwava mu ggulu ogusinga okwaka kw'enjuba ne gumasamasa ne guneetooloola n'abaali batambula nange. Ne tugwa ffenna wansi, ne mpulira eddoboozi nga lyogera nange mu lulimi olw'Ebbulaniya nti, Sawulo, Sawulo, ogiganyiza ki? Kye kizibu ggwe okusamba ku miwunda? Nze ne ŋŋamba nti, gwani Mukama wange? Mukama waffe n'agamba nti, nze Yesu gw'oyiganya ggwe. Naye golokoka oyimirire ku bigere byo, kyevudde nkulabiikira nkulonde obeere nga omuweereza era omujulirwa w'ebyo mw'ondabidde era ow'ebyo mwe naakubikuliriranga, nga nkuwonya mu bantu ne mu bamawanga. Nze gye ndi kutuma okuzibula abantu amaaso gaabwe, bakyuke okuva mu kizikiza badde eri omusana, okuva mu buyinza bwa Setaani badde eri Katonda, balyoke baweebwe okugibwako ebibi n'obusika mu abo abatuukirizibwa olw'okukkiriza nze. Pawulo Mukama waffe amutuma ng'amugamba, mujjukira manye ffe Abafrika bulijjo tulowooza n'Abazungu bebategeera ennyo okutusinga, naye bali Pawulo era ayogera nabo bali Bazungu. Mukama waffe manya
mukama waffe byeyayogera Pawulo byeyaberamu bali leero naye yagamba okubazibula maaso kubajja mu kizikiza kubateeka mu musana nabwe kityo obuwandiisi buno buze okuzibula ensi yonna amaaso amawanga gonna butandikira mu Uganda kuzibula amaaso gaabwe bave mu kizikiza badde mu musana kubanga kyabulabe eri abantu abagamba nti bakkiriza Yesu Kristo ate ne babeera nga bafuna abafuzi nga bayita mu kubanagana bayita mu kukyawagana bayita mu bulabe nga bwemubalaba mulaba bannabyabufuzi bwebafaanana mu ggwanga lino Uganda ne muwanga gonna bwe batyo bino byambiranye bino bye bagamba esimanyi demokrasi manya biki ebyo abazungu bye bekola ebyo balaba mubadde mulaba mu Amerika ziba batubye kama ebintu ebigambo ebyo biri mu makati g'abantu abagamba nti bakkiriza Katonda ne Yesu Kristo ne bannaddiini bamulaba bonna balina bigawo ebyo buzibi bw'amaaso obubikidde obumamidde ensi eno nga n'abannaddiini bonna nga mubatwalidde bonna bazibi b'amaaso bonna tebalaba obuwandiisi buno buze kulaga ekitangaala bategeeza temuyinza ogamba nti teri bufuzi obutava eri Katonda ate nga mubufuna mu ndagaano empya Yesu Kristo y'ekisa yajja ng'aleese okwagalana wakati mu Uganda nga Uganda mukiraba President Museveni mu Protestant Besigye mu Protestant ono Bobi Wine naye mu Katoliki amakulu gaakyo nti bonna bali ku Bayibuli n'abalala basinga obungi era mbategeeza abasiraamu bali mubo batono naye abasinga bagamba nti bagolezi ba Yesu Kristo naye ekibalina ebintu bino era akapapula naye ndiwandiise naluwandiika nga lukwata ku baana byabufuzi bano newankubadde nga kibasobodde bonna kubufuna ezo mpapula zonna kuzifuna nali mpandikidde baana byabufuzi ba Uganda okusooka President Museveni nuzaako Kizza Besigye Kyagulanyi Ssentamu ono bamwita Omuriat Mugisha Muntu Okena Mpuuga Bedi Bwanika Lubega Sebona Namboze Butamaguzi Semakula Tumushana Nandalaba Mfaabi Nsamba Patrick Noweka Sande eno n'abaana b'ebyobufuzi abalala bonna abali mu ggwanga lino mu byalo n'ebibuga nga mbabuuza Katonda gwe mukkiriza amadiini ge mulimu ga Katonda oba ga Sitaani kubanga gusinziira ku mbeera gye muteeka mu ggwanga kyeraga bwatu nti nzikiriza zammwe tezirina kakwate ne Katonda n'akatono era akapapula kano kalaga kagenda mu maaso n'okwebuuza ekibuuzo ekyo okubabuuza ekibuuzo ekyo nti amadiini ge musoma ga Katonda okuvumagana abaayi bannange ebitaliko kugamba ono kati nze n'emyaka 72 abantu bensinga mu Uganda bangi naye omwana nayimirira wali nanvuma kubanga munoonya bakulembeze banna bufuzi ki bintu bino ani ebibasomesa muri ku constitution muri ku byabufuzi naye bino bintu byava eri Katonda mulyoke mubigoberere nga byaleetebwa bamalayika mbadde ngamba nti mwe mubyekolera constitution mwe mubiwandiika naye ne mubigulumiza kusinga
Katonda nimubigulumiza kusinga kigambo kya Katonda. Banadini babere mabega obulamu obwo munsi yonna. Banadini bakumungalo nola obuzibu bw'amaaso. Ebyobufuzi bya kika kikino ebiyidde obukyayi. Abafuzi kamategeeze basaba n'abanyabo okusinzira Katonda enkola amawanga gaali gateekeddwa okufuna abakulembeze, kubanga obukulembeze tebutandise ku mirembe gyaffe. N'okuva mabega mu ndagaano enkadde nga Yesu anajja abakulembeze baaliwo mu mawanga, bakabaka baaliwo. Nebakubadde bigenze bikyuka ne baleeta abapulezidenti naye bakabaka baaliwo mu mawanga era nga bafuga amawanga mu ngeri zonna bwe baali. Naye bw'oddayo eri mu Samweri, Samweri kisooka Sura y'omunaana n'olunyiri wokuna kutwaka kabiri mu bbiri, mujja kugisanga nti abantu olw'embeera ezo z'omuntu yayonoona kuva ku Adamu, Abayisirayiri bateeka Samweri ku nninga ne bagaana kufugibwa Katonda. Ne bagala twagala otwo kabaka yabatufuga. Banna omuntu yagenda wala banna. Omuntu Adamu bwe yayonoona, Sitaani yakasuka omuntu walaaya, yamwawukanya nnyo ne Katonda. Ekyo ekibatawaanya mwana bampuliriza. Abantu batuuka ne bagaana kufugibwa Katonda, ne bagamba tukolere kabaka atufuge, bakoye kufugibwa Katonda. Kakati banaani era naye Katonda kyeyabategeeza banasoma Bayibuli amaaso yawandiikibwa mu Samweri baseba n'abanyawo, kubanga neewala kusoma ebyawandiikibwa bingi kubanga bijja kumumala obudde, naye njagala mbiwawenga bwe muwulira bwonfuna oyagala kulaba vidiyo yange kugiwulira, obeerako nakakalamu kumpi kuwulira ebyawandiikibwa obisome. Samweri kisooka Sura y'omunaana olunyiri lwokuna okutwaka kabiri mu bbiri. Katonda yamulaga obulabe bwe bagenda kusanga nga bafugibwa abantu nga baganye kufugibwa Katonda. Era Katonda yamugamba Samweri nga bamugambe bakooye beetaaga kubeera ne Katonda, bamenye kabaka bakole kabaka ng'abantu b'omu nsi bwe bafaanana. Naye Katonda yabategeeza nti bali balabye ennaku. Bannabyabufuzi balabiza enseera ennaku, kubanga kwate abajjudde bukyayi, abajjudde obulabe bokka na bokka. Kati mbategeeza nti ekizibu bw'oddayo eri Katonda, abantu abafuzi b'amawanga, abafuzi abafuga amawanga baali bakubafuna batya, kubanga abantu baali bakufuna. Katonda tayinza kugira abantu ababi abalungi n'abawa abafuzi ababi. Mugamba nga Uganda abafuzi babi, bali banguzi, babbi n'ebirala. Naye kaakati basebo bannayuganda abawulira Oluganda, lwaki mufugibwa ababbi? Kyekibuuzo kizze gye muli, okubira ddala ku magombolola kutuukira ddala waggulu mugata abantu babi. Lwaki be mulaba? Katonda ayinza okuddira abaana balungi n'abafuzi babi. Ekyo enkola ya Katonda. Abantu newankubadde abafuzi b'amawanga balina abafuzi bafuga amawanga bakuva eri Katonda, naye Katonda alina enkola ezize n'abantu balina enkola ezaabwe. Enkola Katonda zaakola okuleeta abafuzi mu mawanga ndala n'abantu ze bakozesa ndala. Mbabuuza, Katonda ayinza okuddira abantu ababi ate Katonda tayinza okuddira abantu babi n'abafuzi abalungi? Tasobola. Kyova olaba mu magombolola mu Uganda otuusa eseera ezituukayo nga baziridde. Bwe kityo Katonda alina enkola ezize, n'abantu bali mu nsi balina enkola zaabwe okuteekawo abafuzi b'amawanga. Ate bano bantu bali mu byobufuzi bonna bagamba abagolezi b'amadiini n'amakanisa. Kano ke kabonero nate
akalagenda amadini n'amakanisa gali mu nsi kati tegalina mugaso gonna, obanga tegasobola n'okuleeta abafuzi abalungi. Abakozi ba gavumenti ne babeera babi, bannabyobufuzi ne babeera nga bomubalaba, bagamba tubakiri Uganda tuyokye. Bannange bakolezi b'amadini n'amakanisa, makubo ago agakozesebwa mu byobufuzi mu nsi yonna ke kabonero akalaga nti enjiri ya Yesu Kristo yennyini ku nsi teriiko. Kubanga amawanga gonna bamulaba, Amerika, Russia, Ukraine, amawanga ga Bulaaya, amawanga mangi ga Afrika gakkiriza mu Yesu Kristo. Naye okuleeta abafuzi b'amawanga babaleeta okuyita mu butakanya, mu kutabuka. Kyemuva mulaba enkola y'abantu kumanya ndi nzibu nnyo eno. Bwe bamala kuleeta omufuzi nga yakatuuka batandika kumwemulugunya nti twagala mulala twagala mulala twagala mulala twagala mulala, ng'oyo okakana, n'abalala babagyeko bubi, n'abalala ne bavaako mu ngeri ekamba nzibu ennyo, nga banoonya abafuzi abapya bafuna abalungi. Abaayi, abantu babi bayinza batya kufuna abafuzi abalungi? Katonda ayinza kubawa? Nedda. Bwaba ensi yonna eyagala abafuzi abalungi, abantu bebalina kukyuka. Katonda n'alyoka aleeta abafuzi abalungi, nga abantu abali ku gombolola, abali ku disitulikiti, abali mu bitongole bya gavumenti si babbi. Kubanga bonna mukiraba nti okuba nti kiri bwe kityo waliwo ensonga okuva eri Katonda. Katonda abalaba n'enkola gye mukozesa si ye. Kubanga ojja kwesanga nti abantu abalonda mulonda kakati, naye mulonda mu nkola ki? Mulonda mu bukyayi bwereere. Abafuzi be munaafuna mu bukyayi ne mu bulabe bagenda kubagasa ki mmwe? Abafuzi be mufuna mu bukyayi bemufune mu kakati, kyova mulaba gwe muteekawo amangu ddala muba mwamaze ajanga mubuukira waggulu, naye bw'atuuka mutandikawo gati oyo yatufuze bubi ne mutandika n'okujulira abaafa. Gundi kale singa teyafa, kati mu Uganda osanga bagamba mini yali bannange. Kaakati ku buzibe bw'amaaso muli butuusaawa? Ate mwenyini mwamugoba wano. Bakitamwe ne bajamwe be bamugyawo, Obote be bamugyawo, Kabaka aliko bamugyawo. Mugenda mu maaso n'obuzibe bw'amaaso, kyokka mugamba teri bufuzi butava eri Katonda. Mugamba mukkiriza Katonda ne Yesu Kristo, abasinga obungi mumwe abampuliriza. Kaakati temulaba nti ekino ekizibu kye muliko temujja kukiwona? Okukyeka abantu kutingana butinge, amawanga ga mugalaba zino yaba nange President Museveni mbategeeza n'okwata obuwandiisi buno bubundako ensonga nja kuyogera mu video ndala ye ng'omuntu, nja kumwogerako mu video ndala. Naye mukimanyi ojjako abaana bato, Museveni yalabika wano nga malayika avudde mu ggulu. Ge mazima, Museveni yatuuka wano ng'alinga malayika avudde mu ggulu, kubanga tewaaliwo mufuzi yali akoze ekintu mu Uganda ekifaananyi ekyomuseveni kyakola. Era mu maaso nja kubalaga mu magezi ge n'obuyinza bwa bujjawa. Nja kukibalaga mu maaso mu video ndala, yabujjawa era bujjawa. Amakulu gakyo kye mbategeeza nti olwaleero bangi bagamba nedda. Bamu bagamba atufuze bubi atufuze. Bw'avaako ne muteekako mulala, tayinza okumala emyezi mukaaga nga temuna kumwekokola. Bwe buzibe bw'amaaso. Mulibeera bazibe b'amaaso mpaka ddi? Kuba enkola gye mukozesa Katonda tagirina mu ndagaano ya Yesu Kristo. Ebyo byali byadda mu nkola y'omubiri. Enkola y'omubiri Abayisirayiri gaali galwanagana ng'enkola ya mubiri. Naye enkola y'omwoyo bwe yajja, ey'okutambulira mu mwoyo, ey'okukyukira Katonda, abantu kufuka b'omwoyo, kubala ebibala by'omwoyo, eyo nkola yayita ekyadda ate mu bantu bakkiriza Yesu Kristo. Ey'okukyawagana, ey'okulwanagana, ey'okutiŋŋana, yalina okukoma.
kwanga tekyali muntu asungulira munne okutuusa bwamukoze bubi. Naye abagoliza amadiini n'amakanisa mu ggwanga lino, mu Uganda okusooka ne mu mawanga gonna, mulaba bonna bajudde obukyayi. Mulituusaawa, temulifuna kalungi konna mu nkola eno. Yabaffe abantu nga Uganda yatandikira ku Ben Kiwanuka ne Kabaka Muteesa ne Obote. Era temutegeeranga nti kino kintu kifu. Ebyaliwo mukimanyi bulungi, abakulu bakimanyi. Era amadiini gano gabikyankalanya kwakana, yali wakusooka kufuga Uganda yali wakuba Ben Kiwanuka. Naye bulimba bwe mutambuliramu bwasikiriza Kabaka okwegata ne Obote mu nebyabufuzi n'amukuba engwala. Kubanga ebyo kwakana ebintu byedibaze. Mina ze wano nti ajanga mayita bwete amaliza kawenke amaliza simanyi kiyambia. Kakati bintu byammwe bye mulimu bya buzibe bw'amaaso. Bano ebyabufuzi nimwasiba matayi nimugamba mukiriza Yesu. Ago madiini gamulimu na obuwandiisi bulaga ndi mafu. Kubanga mwe bibala byago, mwe bibala bya madiini n'amakanisa gamulimu. Mwali badde ba mirembe, mwali badde balungi, mwali badde mwesigwa, mwali badde temukyawagana. Abasajja mbategeeza bano balonda Ebikolwa bya Ttume Ssuula 2:15 okutuuka ku 26. Ebikolwa bya Ttume balonda mbwe musomayo mujja kukifuna. Ebikolwa bya Ttume Ssuula 2:15 okutuuka ku 26. Abatume baali balonda omuntu agenda mu kifo kya Yuda eyalyamu Yesu Mukama waffe Yesu olukwe. Ekifo kye nga bakironderamu bakijuza. Balonda bani basuka mu 12. Bali mu 12 abantu balonda. Naye mbategeeza abantu bano bakwata batya ensonga. Temui balonda nga baagalana. Basooka n'okusaba. Ne basaba Katonda okubawa gwe banaalonda. Ne balonda mu mirembe. Ne bamaliriza gwe balonze bonna ne basakimu ne baza Katonda. Naye mu bantu ba kika ki? Amadiini gano kukozi mugamba nti galiwo okubaziika nga mulabye. Omuwandiisi Gaston Baguma yagamba nibona ziikibwa n'abantu 5 naye nga ngenda mu ggulu kimmala. Okusinga kugamba emmotoka zezina zipakinga simanyi omusajja bamuziise nnyo. Bamagandula batenda mulambo. Musajja abadde mpagi mu kanisa atya nga mulaba ensi yonna obubi bw'omuntu bweyongera bwogoleza amadiini n'amakanisa. Nga mulaba obufumbo tewali, obufumbo bweyongera kusaanawo wakati mu madiini n'amakanisa gonna. Nga mulaba ebyobufuzi kyebikoze ensi. Era Abakongo ekiriyo. Kongo bonna abasinga bakatuliki. Abasinga mu Kongo wali bakatuliki. Mu kitundu ekyo kyebalwaniramu kati okuva Kisoro okugenda mpaka Bukavu ng'oyise munda mu Kongo. Bonna bagoliza amadiini n'amakanisa. Naye emirambo gye gigwa. Lwekyo mbategeeza nti abakulembeze b'amawanga baali bakufunika nga bantu bakyukidde Katonda. Okukyukira Katonda kwokka kwe kwali kwakuleeta abafuzi abalungi era ab'amazima. Wegombolera nga yakyukira Katonda. Chairman LCC ngakyukira Katonda. Naye bali mu madiini naye nga terina mugaso kubanga tegakiwedde kukyusa n'omu mubbi n'alekayo kubba. Ate okumanya nti buzibu bw'amaaso buzibu. Bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti newankubadde bagoberezi b'amadiini n'amakanisa. Naye ate bano bamakanduula osanga ate banenya pulezidenti yabajjawo obubbi n'enguzi mu gavumenti. Ate abagoberezi baabwe bagirya. Banna tebulani buzibu bw'amaaso bayinze baseba ne banya bampuliriza. Ekizibu kyeri mu nsi tekiva mu bakulembeze b'amawanga. Ekizibu kiri mu nsi kiri mu nzikiriza. Mwe muli ekizibu, mwe muli ensobi. Ensobi ziri mu madiini n'amakanisa nga tezinawululwa. Temulifuna bafuzi abalungi. N'owalijja mulungi ali tasobola kubanga yabaffe n'obwali badde pulezidenti nga mulungi.
nofuga abantu abalina ebibi obubbi nga tebwawona obulimba tebwawona bagenda kukola bulungi batya mugenda ne mulowooza nga bannayuganda balowooza nti bannayuganda bokka balina ebizibu olw'ebubbi n'enguzi n'ebirala ebiri mu Uganda naye buli ggwanga lirina ebizibu byalyo buli ggwanga lye mulaba waliwo ebizibu abannansi bye beekokola naye nga gavumenti zirina buyinza kubijjawo bannayafuzi nga tebalina buyinza kubijjawo badde nkyogerako wadde mu Amerika ebisiyaga bigenda mu maaso naye mulowooza Abamerika bano babyagala naye gyebiri kubanga ekibi gyekibi amawanga agalina sente nyingi mbategeeza singa enjiri ya Yesu Kristo eri ku nsi Afrika teyalabadde nga bwefaanana kubanga abagaga abakkiriza Yesu Kristo bali mu mawanga bali badde batwala ku bugaga bwabwe ne bayamba bavuna beetaaga nga Yesu Kristo bwe yalagira naye amadiini n'amakanisa gali mu nsi gafuusa katiro abagaga mu Amerika abagaga mu Bulaaya ojja kumubuuza nti nzikiriza Yesu naye enkola gye bakolamu emaliriza nga nyigiriza mwavu mu Afrika abaali badde batwala ku bugaga bwabwe ne bayamba baavu mu Afrika bana Uganda abaavu basuubira okukola batya nja kubanga misomesa nja kubiyigiriza kwana obwavu nja kubwogerako teri kyesigenda kwogerako mubilimu abantu bali mu nsi n'obwavu buli mu mawanga ga Afrika obwavu omumaka nja kubwogerako lwaki we buli era abantu bakole ki nakyo lwali mbadde ku kigambo ky'abafuzi b'amawanga tekiyinzika enkola ya Katonda nga bagambye enkola y'abantu yanjawulo ku enkola ya Katonda kuleeta abafuzi b'amawanga newankubadde tugamba oba Bayibuli byanti bigamba nti teri bafuzi batava eri Katonda ate nga ge mazima naye baali Katonda enkola ya Katonda eriyetereeta abafuzi b'amawanga enkola ya Katonda si ekozesebwa mu nsi kati enkola ekozesebwa ya sitaani kasobola abantu bali obukyayi mwanyi nti sitaani kasobola olaba abantu bali obulabe buli muntu kwewerera munne omuyanda wa sitaani si wa Katonda lwekyo abagolizi b'amadiini bafuuse ekizibu mu nsi eno muli mukanja constitution ze mwewandiikira ebyobufuzi ebiri mu nsi byagonjebwa abantu si nkola ya Katonda naye abantu boogana ne kagaano weberadera nga abantu boogera ekintu nolowooza nebyobufuzi malayika wa Katonda yabiteeka ku nsi naye bye byewandiikidde lwaki singa nno mubadde mukubaganya ebirowoozo ku kigambo kya Katonda kyalirese byonna bye mwetaaga singa mubadde mukubaganya ebirowoozo ku Katonda n'omwana we Yesu gwe yatuma ku nsi mwabadde mulina we mutuuse ekintu kibalemerera nimutegeera tugikwaze Katonda tutya naye abaana bajjudde obukyayi mugamba mujja kufuna abafuzi abalungi temujja kubafuna temuli bafuna nowa mwagala mutya bino byemala byenguzi nze ni musajja mukulu nali ntegeera bulungi era nga nkola emirimu mu kiseera kya mini naye buziina bwa polisi yaliyo okusiba tebakusiba novolo nga tewadde sente kyokka mulowooza nti enguzi yaleero obubbi n'enguzi byaleero nedda bino bintu si byakakati obutali bwesigwa si bwakakati bategeeza okuva dda mu bweyonoona ekibi kyayingira mu nsi bwekyo bwe kitambudde teri munnabyabufuzi asobola okuggyawo ekibi ku nsi taliwo tekirinzika teri munnabyabufuzi agenda kukyusa obufumbo obutereere nedda manya omuganda akugamba nti bwadde ne ligambwako nannyini lyo ebintu bijulidde Katonda n'omwana wa Yesu ono bwe munaakola mutya ensi yongedde kugaana bana b'ebyobufuzi bamulaba bali mu nsi be baana b'omukazi be bava mu bufumbo obufaanana nga bwe mubulaba bakawu bazibu abaana bali mu kuzaalibwa nga batemu obabbi ate batemu balimba ebyobufuzi babigenzeemu naye nga babi omuntu mubi omusubira okukola atya alina obulimba alina ki
Lwaki kiseera kituuse enkyukakyuka y'ensi tandikire mu Uganda. Ebyobufuzi abafuzi b'amawanga baali bakujja batya. Ensi ejulidde okukyukira Katonda. Ekyova mulaba mbategeeza nti ku lusozi Kitongo wano mujja buli kibuuzo ky'olina mu mutima gwo kyakwanukulwa ate kikole mu bulamu bwo. Eddagala oba amakulu obulwadde obuli mu nsi buli kweddagala, obulwadde bw'omwoyo bwonna buli mu nsi buli kweddagala okuyita mu buwandiisi buno bya bwereere eri buli muntu. Naye abafuzi b'amawanga mbategeeza okugira nga ensi egoberedde enkola ya Katonda mu kuleeta abafuzi b'amawanga, naye nga mukyagoberera enkola y'abantu, enkola y'ensi, muli bakuttingana naye nga mumalize temulina kye mufunyemu muddemeera. Bwe kityo bwe mulifaanana mpaka abaana babiri muyinza okufuna muti abafuzi abalungi. Kisoboka kitya? Kisoboka kitya? Ogenda kuwulira abeegase ne Besigye nti ate baawukanye naye, abeegase ne Kyagulanyi nti ate baawukanyeko naye, abeegase ku Museveni nti ate bwabalonda bagenzi eno. Kakati timulaba nti bye muliko tebijja kukola. Mulina kuyiga tukyukire Katonda tutya. Mukama waffe Yesu yagamba musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe n'ebirala byonna byakuwongerwako, naye obwakabaka bwa Katonda mubunoonye mutya. Temulina budde bwa Katonda. Magezi gamwe gabawala ate nga tegakola. Abazungu byabalema, bibalemye, tebalina emirembe mu mitima gyabwe, tebalina emirembe mu maka, tebalina emirembe mu mawanga. Mwamugamba mu Afrika mbategeeza mugobere buwandiisi buno. Enkola gye mugoberera kufuna abafuzi b'amawanga nfu tekola era terikola. Buli kiseera mubeera mujulidde addako. Naze kati bukya Uganda ereetemu Afrika ereetemu bino byeta okwefuga mpaka ddi avaako abafuze yabeera mubi ate nabakujja yafuuka mulungi. Yenkola yammwe mugenda mu maaso n'okulimbibwa. Muzibuka maaso mugobere buwandiisi buno. Obuwandiisi buno buleese buli bulamu obwetaagibwa mu Katonda obw'emirembe nga bikolwa by'abatume. Alina kalaamu asobola okuwandiika, asoma bikolwa by'abatume 9:31 ajja kugisanga nti mu ggwanga lyonna abantu nga balina emirembe, abakkiriza Yesu Kristo nga balina emirembe. Emirembe munagiyo mu mbeera ezo zimulimu nga mujjudde obubi bwereere. Ebyalo byonna bizise byongedde kuzika, teri mirembe ku kyalo, teri ayagaliza munne kubeerawo nga mugaa nti munaafuna abafuzi abalungi mugenda kubajjawo. Katonda taliyo. Enkola ya Katonda ndala naye yammwe endala. Mulwanagana ne biconstitution simanyi byabufuzi bye mwegunjirawo. Bayibuli muzina mayumba gammwe. Mugobere buwandiisi muwone. Awatali ekyo mbagamba akabi kakweyongera ku nsi. Okutuuza nga ensi etegedde ekiri mu buwandiisi buno. Nekyo neebaza nnyo Katonda ku lwabo banaasaayo omwoyo okuwuliza obuwandiisi buno. Mbagamba enkola y'ebyobufuzi eri mu nsi ya sitaani era amagezi ga mu nsi kubanga gajjudde obubi. Gusinziira mu Yakobo essula 3 olunyiriro 13 okutuuka 16. Ebyobufuzi bijjudde obubi, obukyayi gutabuka. Ago magezi ga sitaani si magezi ga Katonda. Amagezi ga sitaani ganaleeta emirembe ku nsi. Amagezi ganaleeta emirembe ku nsi gali mu kitabe mu Bayibuli era mu Yakobo era essula 3 n'olunyiriro kuva 17 okutuuka 18. Ge magezi ganaleeta emirembe ku nsi. Awatali ekyo tewabeerawo balimba ate tewabeerawo abawooza mu Uganda tiwaliwo munnabyabufuzi mu Uganda asinga amagezi. Nedda. Munnabyabufuzi tasobola gwansinga kubanga gange gava mu ggulu. Agaye gava mu ggulu. Agajjudde obulungi bwonna. Agategedde ekibi. Agatalina bukyayi. Agatalina bulabe. Naye mwe mujjudde obulamu bulala nnyo. Kyokka mugamba mwagala abafuzi abalungi munaabajjawo. Katonda yagamba Samweri nti bwaganye kufuuyibwa nze baleke babonebone. Wano mu Uganda mwagala n'ebyobufuzi bajja kuyuza eggwanga lino singa temutegeera. Kubanga bo ebyabwe ebirala magezi malala.
magezi ga munsi muno n'ekisinga kuluma banadini n'abakulembeze b'amadini n'abiyita abakulembeze b'amadini n'amakanisa bali munsi kati bali mu byobufuzi bino n'abagolezi baabwe bali mu waabwe obuzibe bw'amaaso mwe bali nnyo okumpuliriza mugende maaso ogoberera obuwandiisi buno.